When he sang, I started rolling tears. Like namanya msuba somo yali mukwano kwa mwami wange 26 years ago kana kafumbira mwami Senya. Pastor Solomon was a friend of my husband Malenia Kahim Kagekise. Kati ngaina church wali elungujaga mulimu omutebe baabukubira mutaka. There was a church in Lunguja, there were chairs and they were held in the ground. Katugenda ne tumulabako. We would go and see him. Nganga mugamba njagala ngendeke mu America. So I want to go to America. Mpangira ngende. You arrange for me to go. Ngamba ogenda. So you're going to go. Mugamba ngenda chikolo kyagenda. God is going to do it, you will go. Naye nange visa ziri mu passport sina na gyendaga. But the visas, passports are not going. Ninamu ya Canada ya miaka 8. I have the one of Canada 8 years. Ninamu ya America ya miaka 2. Of America for 2 years. Sizunganga mukama tayogedde. I don't just go when God has not spoken. Mubadde omukisa mu bulamu bwaffe. You have been a blessing in our life. Jukira ku masuuti banaye I remember they say, oh, mami yangamba aleetera abaana amasuuti agakabira ebinyonyi. Bring the children the powerful suits and I had to pour the air. Neeleeta amasuuti. I brought the suits. Neeleeta amagomesi yenga alinamu muno abakadde baagabira amagomesi. I brought the goddesses that the elders was giving. Nga ekyaki ekyaliwo. When the other church was still there. Banange kugamba, you know, you've been a blessing. Omanyi mubadde omukisa. Zijukira omuceere gwaffe guli. I remember the other rice of ours. Fegaffe bagagga b'okukyalo tugabira buli atalina We were the richest, we would give whoever didn't have food. Nga tuba n'emmere eyo nga naffe tugabirako We abalala. would have that food and give others too. You've been a blessing. Mubadde omukisa. Tubaagala nnyo. We love you so much. Nzijukira nze bonna kati obona bano bonna ge batukewa. You see the way they are seated here. Banange mbaagala. I love them. Bakwano wange. They are my friends. Kati mbula bwenjogera byonna. Even I love what to say. Omwana wange omumanyi omukolo gwabadde kati nga tulina okulinyisa standard badde. No, our ceremony we had to raise up the Yesu standard. waffe ng'alina okulumizibwa. Our Jesus had to be glorified. Kati waliyo abankwata okuntu kutandika okutambula ku TikTok. We are going now to Mugeza ne pray. mukuteekayo. You try and put them. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Naye baleeta omuzindo gwa senteeka. They brought the band Ne of bagamba money. tegeeka okwanjula. He said, prepare the introduction. Mbandi mu mbaga mu butuufu nga kalinga akaweddemu embaga jjukira bale bagikola naye era oba olina ng'olabyeyo naawe When obeera they maama do it, omugagga. you also have to show something and they say you're rich. When though you're rich. Ne bagamba bweno kati ku mbaga kwenyi ne bagamba olabika n'oweddemu. So as if you are now trying, Ku simu ojja kulabako akantu. you will see some money on the phone. Mbantuka eyo mu kkubo bagenda okwagira tutu era nekanga mangu nga nokwakebera mangu. You have to understand quickly. Banange nga kuyiseeko akantu. When something has dropped there, Banange omwana ono kwegamba abamututte mu kufumbirwa. those who have taken him to marry, Abamutaddemu ssente bonna batudde wano. all who invested in her are seated here. Bishop nsanyusa okulaba taata. Bishop, I'm happy to see you. Eyagulawo akawunti omumanyi. Bagulawo akawunti ne bampa omuzindo. Zaybals and Mommy, they are the ones who opened the account and gave her money. Ng'abala tebannaba n'okumpa bwe mwasooka otuwa ssente tuzaamu amaanyi nti ssente zijja Others not kujja. even us who gave us and then encouraged us that money will come. Mbandi awo bambi muzeeyi Kiganda When I taata was wange. there, Dr. Chiganda, my father, Bambi nga naye asindisibwa akawunti. he also dropped the account. Ate n'atako mazimba. He did not stop on not giving to me. Najja n'atuulaawo. He came and sat Paka obudde bwe baaziba. until dawn, until night. Mbagambye eno layini yonna njagala I'm nnyo. telling you, I love the whole of that this Leero night. olunaku lwa kwebaza. And on the day of Thanksgiving, Naye nange kanneebazeeko. let me also thank God. Banange Mami Doreen. Mommy Doreen, Webale gamba musumba kunjagala. thank you for allowing us to Kubanga love me. bw'oseesaamu. Because you are the one who steers. Muzeeyi Balonzi ne maama. Say Balozi and Mom. Esente zammwe ndidde nnyingi ate nga nkyaki. I have taken a lot of your money and I'm still taking it. Wali ofunye ebizibu n'otajja ne maama agambye olina kukisasulira olina okumpa essente. But you
you have to give me money. You have to pay for it. You know, You have to give me money. Rensonga Goodness Church abasumba we baagala ddala abantu balabye nga baagala endiga we nali nga nkyayina edduuka nga bajjayo engoye za kutwalira ndiga ojuko owulidde ku by'amasuuti nendinya ennyonyi nengenda ngenze kugulirayo kwaya amasuuti because baagala okuwagira baagala buli muntu ng'ali happy. Babadde mu bulamu bwaffe ffe babadde omukisa mu bulamu bwaffe for 26 years. Yes, gy'emikwano gye tubala nga tulina kye tupanga ogamba bano be basooka ku lisiti. Amanya gaabwe ge gasooka waggulu because they are always available for us. Babadde mu bulamu bwaffe, babadde mu bulamu bw'abantu. Twakimanyi nti bali mu bwaffe bwokka. Naye owulira obujulizi bw'abantu nga babadde abantu bagamba ekisiikiriza abantu bwe bajja ne bawummulira. Yes. Abantu okwekumanga bali bumu. Bayibuli egamba obumu ge maanyi. Ate n'Abaganda ne bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Abantu babeera bumu, ebintu bingi bikolebwa because babikola with love. Abayigirizwa baali bumu. Munakola ebintu bingi okitegeera kakati naffe we tubeera bumu tuba tugenda kubeera maanyi. Okay, ekisooka njagala kwebaza Mukama olw'Abannayuganda abalokole abatandise okuwagira gospel music si bokka n'abasumba baffe edda twalina obuzibu nga abalokole batambula mpola bawagira katono nga n'abasumba tebawagira nnyo music. Naye nebaza Mukama olabye nga nebaza Musumba Solomon ne KSTV abampadde sponsorship wa concert yange. So for us it is a milestone. It is a great victory in the industry of gospel music. Whether twategananga nnyo naye kati ndowooza gospel music atuuse ku level nga akkirizibwa bonna ne bwotegereza mu secular world n'abatali balokole osanga banyumu ennyimba zaffe kyotebaliza Katonda. Then eddoboozi lyange eri abasumba sinza gamba tebalina kye bakozesa bayinsoose kubawebaza njagala kutwala omulanga guno ikubirize abasumba mikwano gyaffe naddala bwe tutegeka ebivulu naddala worship events oli nateekayo worship night ku lunaku lwa concert nga n'abaliza okuwagira tebalina ngeri tebajembera basumba. Then n'abasumba abamu abalinga batukirizaamu balowooza okusinza si kwa bonna akuwerezayo abantu nga 3-4 ye n'atajja. Nze ndowooza omunanga gwange guli nti bataata bamaama olusozi olw'okusinza lwa mugaso nnyo eri ekkanisa lussa Katonda. Ndabye abantu nga baweebwa omukisa nga tosabye tobulirira njiri naye nga bw'osinza ne basembera na mulondo ya Katonda. Omunanga gwange eri abasumba bonna n'eri ekkanisa 17 Oktoba leka tubeere ekyokulabirako eri eggwanga lyaffe nti Uganda ya Mukama ate ffe abaagala Kristo tukuŋŋaana okumuyimusa. Obusungu nabufuna ng'Abamisiri bajjuza ebisaawe ne bagoba n'abantu naye ffe ne balooza tulina abalokole ate abalokole bangi naye obunafu nga bungi. Kale nkubira omulanga abasumba abalokole abatume ne bwe batolina kitiibwa kyonna mu kanisa n'ekitiibwa amaaso ga Katonda. Everybody in your category mujje 17 Oktoba e Lugogo. That I've finished in singing. Every year I've been coming here. Just walk for Jesus. Praise the Lord. And KSTV. I think it started with us. We could make small concerts, but you bless us. I want to bring our appreciation. Thank you so much for loving musicians. Thank you so much for supporting us. Even if I sing one song, at least I've appreciated it. Say your name on the 31st December. What the 25 foot? We are for 20. Then just over here. When I crossed the river Nile, by foot I came on foot. Congratulations. Hallelujah. Thank you for loving us.
Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala okwebaza Katonda nti tuli balamu. Amanya agange nze Ayinebiyona Abel era mba mu chachi ey'Ebuddo Sumba era nsumbibwa omusumba Richard Byamukama. Olunaku lwaleero lubadde lulungi nnyo era lutusanyusiza ffenna lukulembeddwamu omusumba waffe Basa Solomon ne Mami Doreen abategese omukolo guno olw'okujaguza emyaka 2 mu buweereza. Kibadde kirungi nnyo era kitukoledde nnyo. Naffe tetwavuddeyo, naffe tusanyukire wamu ne musumba waffe kitaffe ne tusalawo tuleete bandi okwongera okuteeka akamwenyumwenyu ku matama g'abantu bakakase nti ddala luno olunaku lubadde lw'amaanyi. Wabula ne we tuyise wonna nga tukulembeza ebipande ebibadde bitambiddwako omusumba waffe Solomon badde beewuunya nti ddala kituufu olunaku lwaleero bulijjo lwe balindidde era nga bulijjo lwe balanga kubanga olubadde lulabanga bandi nga ekubira ddala era tutandikidde wala nnyo wansi eri ku woteeri ne tujja nga tutambula kituufu nga tulanga nga tujaguza olunaku luno olw'okusanyukira wamu n'abasumba baffe. Bandi yaffe yekola omulimu gw'amaanyi nnyo era bandi eyo esangibwa Buddo gyesangibwa. Bandi nnungi nnyo ya kirokole ekuba ennyimba ez'ekirokole ate tukolera ddala ku mikolo egy'enjawulo. Naye naawe omulokole ali eyo wenna oyagalizanga mulokole munno bw'abanga avuddeyo n'ekintu ng'ekyo kubanga twetereeza ne twegamba akatwesondesondemu ebyuma bino tusobole ng'okusanyusanga abantu. Era kyova olaba bwe tubadde nga tuwawulidde omukolo guno naffe tetustukidde mu busitukize lugaa katutwale ebyuma byaffe bino kubanga bikuba wonna. Era tulina abaana balungi nnyo, abaana ab'empisa ate abawulize, abaana bakuba bulungi nnyo ebyuma ndooza musigadde mu biwulira. Bonna abaddewo bibadde birungi nnyo. Bandi nnungi nnyo era gwagyetaaze tuba nayo osobola tukwatako tukubirako ku namba yaffe gwe wenna ali eyo ng'olina w'owandiika enamba yaffe nga kangisome nti eri 075 7 2 75 73. Bw'okuba kweyo ennamba obeera direct ku bandi akulembera bandi era nga nze omusikawutu era nkulembera abasikawutu ntendeka amasomero obusikawutu bulimu ebintu bingi nnyo tuyiga empisa tuyiga ebintu eby'enjawulo. So kati eno uniform gy'olaba era gye nyambadde era gyekulembera ne bandi. So bandi kintu kirungi nnyo tubala twagirese ku mukolo nga guno era egutambuza bulungi nnyo mu kitiibwa. Omukolo gwonna gw'okola nga kuliko bandi gubeera mukolo gwa kitiibwa nnyo. Erinnya nze nsigadde nga Ayinebiyona Abel. Amanya wambile ku Fly nga tusomye okubeera wano okucelebratinga emyaka 2 ne STV ne church ne musumba abana twebaza Mukama si kyangu emyaka egyo si myangu twebaza Mukama atusobozesezza okubeerawo. Abana bagamba nti balina ebizibi balina marasta tebasalidde mu church sagala bba wakanira nnyo abamu bayaaye abamu naye nga nti omuntu omukulu mumwoyo omuntu omukulu abasobola Mukama atuwa spirit ya discernment. Sirowooza mbu kiba kirungi okujajinga omuntu fuli by just kyolabye kubanga singa kyaliwo ekidodooza esinga kikulu nnyo. Olaba abantu abasinga okukola ebikolobero ndowooza abasinga tebaba na nviiri. Abantu singa bakiyiga ekintu kino nti enviiri zino zirina n'engeri gye ziyamba omuntu okwefuga kubanga abasinga okukola ebikolobero aba ayagala afaanane ng'abantu abalala nti wakola ekikolobero ayitiraawo. Ati omuntu alina enviiri weefuga nnyo kubanga omanyi nti buli kyokola baba bakulaba mangu. Naye njagala okwebaza Mukama nti I believe eyo tugende tuvaayo kaniseekuze amazumba abasinga balina spirit of discernment basobola okutegeera kubanga singa bwe kibaddewo ekityo singa tugambe nti abalala bonna abenzi abatta abakola biki bonna bambiiri
So nzikiriza nti we olumu abantu bafokasinga ku kintu ekimu yate abantu abambala jini mu kyaki balabika si balokole ate abambala kale enoosi okitegeera eba distraction mulabe kwongera kujjako kiri ekirabo kya discernment atula tufuna abafere bangi ye n'amanya wano baagala batalina mbiri n'akasala bulungi nakuba essuuti ye najja mukama yeebazibwe mugenda owulira omusajja abadde atudde awo abatayambadde essuuti amasimu 3 gabuze oba okitegeera so ndowooza ekyo tobanenya n'abakyogera kubanga yes waliwo abalina embiri nga bayaayi naye era nga kyekimu nti waliwo abambala amasuuti nga benzi abambala amasuuti nga babbi tetulekerangaawo kwambala amasuuti lwakuba bakudde minisita ngabye miliyoni ne biliyoni ngayambadde essuuti tuzivangako oba okitegeera so bwento ganze bwento bwekitegeera buli muntu naye nga kimanyi mu lugendo olw'obulokole tukyayiga yes si bandi badde nze ndowooza olwekyo kyakolebwa nga singa siri wano ndowooza singa siri wano yes omusumba nze bwe ndowooza nti omusumba ayaniriza abantu okusinziira ku ndabika ye aba akyali muto nnyo mu mwoyo oba okitegedde bwento bwenzikiriza ate leka embiri nazo zireme kufuga bw'olaba nga zirina emikisa gye zikulemesa zidde ate mbiri nzigereza nnyo ne mu kintu nti tewali kintu kirina kukola kirina kutufuga bw'olaba nga embiri zirina emikisa gye zikuzibiridde ng'ate wendaga okuyitawo ziddeko bwekinaaba nga tozeetaaga nga olina emikisa emirala embiri zoginakukoledde eki nga ozizaako ate embiri ngambe ki tezirina kufuuka nga oba tteeka oba ddiini ate si mbiri zokka kintu kyonna oyinza okujja mu kanisa nga oyo omusumba tayagala bambala jiini naye nga nga gwe n'ogamba wano ninawo omukisa gwange ate leka jiini tulina kukulemesa mukisa tulina abantu balina preferences nyingi ez'obuntu nze saagala kale eno saagala abantu bakola bano abakazi abasiba embiri bezi tisibaagala ate nga gwe omuntu olina okwetulula n'omanya wawo naye nga ekyo kyo kinakubi naye nga omuntu alowooza nti embiri zigenda okuyingira mu ggulu bajja kukebera omuntu yalina mbiri gweyingira gwe walina embiri gwe toyingira abo bali katamu nyo bakyalina eddiini oba ngambe ki eddiini nyingi etali ntuufu yes eddiini kiba nga kikwate yes Speaker radio netugula plywood plywood netukola boxes ez'endala created boxes of speakers ez'endala gyaffe egyasooka. Those were our first speakers. Kakati ono n'omusumba gwe bayita Michael Rutalo. Now this first one, the pastor called Michael Rutalo, ne bakola crusade e Rubaga Road. They did a crusade at Rubaga Road. Ne batusaba tubazikeko ku ez'endala gyaffe egyo egyakabi. To borrow them our good speakers. Era ne tugitwalayo. And then we took them there. Egikola crusade bayali ya wiki. They did a magnificent crusade for entire week. Tuli bakabi nnyo tetulina emizindaalo. We were so rich because we are professional speakers. Bannange Katonda atujje wala. I'm telling God's mothers for twagala okwebaza Mukama Katonda. We really want to thank the Lord of God. Obujulizi bonna wetuwulidde. All the testimonies that we've had. Tubadde lugendo. It's been a journey. Naye katugambe bugambi. Just say. Ekitiibwa kya Mukama. Ayogereko gye muli. To speak unto you. Mutegere musawa sakasiru. That you never know, that you may know that I never married somebody who can stay here. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kama yebaziwe. Amen. We are so excited to be here.
To see what the Lord is doing in this place. I don't know whether it happened to all of us. I'm very sensitive. Spiritually. So when I enter this place, my spirit says this is the right place. I've fallen in love with the place. Thank you so much, Bishop. Thank you for the amazing job you are doing here. Indeed, it's incredible. I love the program Feed the Hungry. Yes, that has touched me so much. Thank you so much. May the Lord reward you abundantly. You are touching lives. What a well preaching the gospel. We are here to celebrate with you. And all of us, everybody here, have something to say thank you to the Lord. How can we more? We serve a living God. For He is faithful. He will surely see you through. And He will testify. Amen. I just want to take this opportunity, Bishop, please permit me. What do you see that? What do you see? Yes. Now olunaku lumu ogenda tuyita. One day you are going to invite us. Katonda yakola kino. N'akijja ku eyo level. That level. Mwekyo ekimu ekiringa ekiraalo ky'ente. Leero ne tuba nga tutuga wano nga tulinga abali mu Sheraton. Solomon and Pastor Dori baali babizinga bakuba ebifaananyi. Bishop Solomon and Pastor Dori baeza ne pictures. Babinyumiza bino twalikkiriza nti byaliwo. The purpose is so easy. Why don't you have to put it back? Now say you are lying. Oh, that's never happened. Tell a neighbor. Tell a neighbor. At least there's someone that take a picture and give it to your album. You take a picture of your rubber shackle baby. And you take a picture of your kind of condition. Whatever looks like this today, there will be testimonies tomorrow. In Jesus' name. Can you stand up now?